gwaffe guli nti twagafunuulire ensangi zino lwaki obutabanguko mu maka buyitiridde okunoba abakyala sibatuula mu kifo kimu. Abaami n'abakyala niwesanga nti bantu bangi basigadde bawuulu, abakyala basigadde twagala tukozese kano akakisa ak'obulungi bw'omugenyi. Oba oli awo netufuna ku message esobola otulungamya naddala ebugwanjuba, simanyi bitundu birala njogeredde wano tusobola okulaba buuza ku muzza wayo. Bismillahi rahmani rahim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkal alayhi thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abad abatuwuliriza mwenna ku radio yaffe Nganzi IUFM, mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso ffenna ekitugatta mu kawungeezi kano akatuyingiza olunaku olw'ejjuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twesiimye okuba nammwe olwaleero ku mukutu guno mu kibuga Mbale. Amannya bagabategeezezza bulungi nnyo. Aka director wa Sakifa kayerabidde naye ndowooza ajja kanjula nga mmaliriza. Ekyo kibiina kyange kitwala abantu Makka, alhamdulillah. Neesiimye bannaye okubaako wano olwaleero mukama wange ssebo, ate kulikayo gye tubadde webale kola ddaawa. Saba Allah akusiime, bino bye Allah mwagenda okutuweera nga tujjulukuse, so nywera kuba naffe twanywera, tusaba Allah atuweemu obulungi. Abatuwuliriza mu ddakiika zino Seeka tuleetedde omulamwa ogugamba nti lwaki obutabanguko bungi nnyo mu maka. Ekyo nkakasa bulungi nti buli muntu yenna akiraba ensangi zino, naye ekimu ku bireese obutabanguko mu maka n'okuba nti n'abaana abawala kati tebakyagala kufumbirwa, n'abasajja bennyini bangi kati basalawo okubeera bawuulu, ebyobufumbo babivaako dda. Abalala abamu amaka ogasanga nga weegali naye nga teri anyega munne. Amaka amalala ne gabeerawo ng'omukyala agga nti nze Seeka wano ndiwo ku lw'abaana, singa si baana bano singa nagenda dda. Owulira ssebo? Naye aya Seeka gy'asomye ekulembedde yeekulembera byonna. Bwe tunaagikwata ne tugitambulirako, obufumbo bujja kuddamu butereere. Obuzibu nti kati tetuwasa empasi ey'obusunni, kati abantu bawasa kusinziira ku kwagala kwabwe. Kyova olaba nti oli ajja n'agamba njala kufumbirwa Seeka Ssekimwanyi kubanga ayambala bulungi, kubanga namulaba ali ku Kaaba, kubanga namulabyeko Embale ku studio n'akola ati, kubanga ayambala ejjubba efaanana bw'eti. Naaba nga afumbiddwa jjubba, afumbiddwa irimu, naye otutte time okumanya Ssekimwanyi oli yennyini oli gino, kubanga Ssekimwanyi ono abeera mu jjubba ne ku kituuti wanjawulo ne Ssekimwanyi oli abeera ewaka. Ofuna oli aga nti njala kufumbirwa imaamu oyo gwe mpulidde asoma Qur'an, naye ng'afumbiddwa ekyo, naye n'atamanya imaamu afaanana atya, imaamu alya biki, imaamu biki by'ayagala n'ebirala. So n'olw'ensonga eyo yagambye Allah jalla jalaaluhu, manyi na maama wange wano ali ku leediyo awo bamuyita Hadija Wanyeenya, manyi ssebo nze nasomera Mbale, wali ku Mount Masaba awo ssebo naliwo mu Eleva awo, ate ne maama wange ali awo waliwo masigidi eri awo maaso awo ebusajja bwa Nkuba ku masigidi wennyini, era nakati kwali maama wange Hadija, salaamu ngikuweereza mukwano, komyewo mutabani wa alhamdulillah okuweereza eddiini ya Mungu. Allah jalla jalaaluhu agambye baada billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Obumu ku bubonero obulaga nti Allah w'amaanyi kwe kuba nti yabatondera mu mmwe abakyala, litaskunu ilaiha, mubeereyo gye muba mufunira emirembe abasajja, naye wajaala lakum mawaddatan wa rahma, n'abeera ng'obufumbo buno yabuteekamu ebintu ebi
seeka ekiramya obufumbo biri ebintu ebi ate era kyekibutta. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, obufumbo buyimirira ku mpagi ezi, bwe zibula buba bufu, ate bwe ziyimirira mwaganda wange mweyagala, buli omu ne muyitako n'abakwatibwa n'ensaalu. Mawadda wa rahma, kwagala na kusaasirigana. Ekissa obufumbo tebukyalimu laavu, laavu eri feeke. Do you know fake love? Abantu laavu eri feeke, buli omu ajja ng'alina ky'abala. Bw'aba musajja ganta baŋŋambye famire eyo erinamu ssente kannyingiraawo, ajja anonye ssente. Kyova nti bw'abeerayo omwezi omutuukako ekiro 7 tebeebaka, aba anoonya ssente we zibeera. Be bakazi b'osanga nagasseeko omusajja namufumbirwa yanzibye miliyoni 3 mu mwezi ogwo, yanona ssente, tewaali mukwano. Owulidde? Kaakati ate n'abakyala bennyini abamu laavu bagifeekinga, ajja abala yeebasaako limu, erimu lyebase daaliraba. Abo bamanyawo omuntu eyeebakanga yeebasaako limu, lino liba lizibiriza naye nga lino litunula, afuluuta golooza yeebase naye akola awo wezitadde. Mawadda bufumbo temukyali laavu. Ekimu ku binyweza obufumbo mukwano. People love yourselves, love each other truly. Mwagala abantu ebyannamaddala nga si bya feeke, si bya kadingo, si bya kwebuzaabuza. Owulidde? Naye gwe omuntu n'obeerawo awo olaga ng'omuntu amwagala ate nga tomuliiko, n'omumalira time. Bwe tumwagala mute, abamwagala bamutwale. Oshegedde? Abakyala abo boola baagala nnyo okubaagala ebyaddala. Ate munnange laavu y'abakyala eyo okuba nti enywera, tenywerera ku bintu binene. Bw'oyinza omuntu okulowooza nti abakyala baagala ebintu bingi, naye abakyala obuntu obutono bubanyweza nnyo n'okusinga ebintu ebingi. Omukyala okuyita ku mukyala munne ng'alina ringi wano nga ye tagirina, ekyo kitabula amaka. Ringi eyo ŋŋamba eno ey'okungalo eno, tokalaba ng'akatono ako kasobola otabula amaka. Nga mikwano gye basirina naye nga gwe tulina, ye talina. Lwaki? Laavu awaka etandikira ku mubiri gwa mukyala. Setinga omubiri gwe, ennyambala ye eri etya, endya ye eri etya, empangaala ye, ensula ye, omukwano okumulowoozaako. Awulidde? Gwe kati obeera otya n'omukyala gw'oyagala n'oŋŋamba nti omala olunaku lulamba nga tomubulizzaako bw'ali, yadde ne salaamu. Olunaku lulamba tolina budde bwe, eyo laavu. Ebyo ebyobutakugololera oli si mukozi wo, tolina mikono, yajja golola agolole lw'aba asobodde. Agolole lw'aba asobodde. Abo abakyala obalaba, haruthun lakum, onfuna bulungi. Abakyala tebakula, baba nga baana bato. Bw'omusanga nga takoze kintu tomuboggolera, tomutabukira, anti banafuwa mangu. Ate decision zaabwe bazikolerawo. Asobola okukola decision mu mbeera etandibadde ekolebwa naye n'agikola. Awulidde? Bamukwatanga bebi, bamukwatanga kalira. Ate waakulowoozaako ebbanga lyonna. Kati therefore bw'obanga tomulowoozaako ate nga tomufaako ate nga tomubeererawo, waakwetaagidde. Kitta laavu. Empagi ya laavu n'efa. Ate laavu bw'efa mu bufumbo ekiddako zina na birwadde n'ebirala. Obufumbo buba tewali. Mawadda, okwagala kuzingiramu ebintu bingi. Kuzingiramu omuntu okuga nti I love you. I love you truly. I love you. Akakagambo okalaba mwe mukazanyisa naye kakulu. Omukazi asobola okuvuga nti oh my dear, I love you. Allah! Nawulira nga ensajja azitowa kilo 100. Yes, ng'agina bw'ati. Awo naafumbirawo emyaka 2. Naye gwe n'obeerawo omukazi ng'oboggolera muboggolere buli kiseera anaafumba. Kati laavu enaavaawa. Ekyokubiri, mawadda, okwagala kulimu okutona ebirabo. Tomanyi nti okutona kuno, okutonagana, sijjaga nti bakyala bokka, okutonagana.
giving each other strengthen love. Kinyweza obufumbo. Omulala gugamba kiki ekikutuddewo obufumbo ennaku zino n'abatannabuyingira ne bagamba nze siagala tonyumiza sirifumbirwa. Seeka abakyala gye bali eyo nga babivaako tomunyumiza ye nga musajja kye yamukola buli musajja gwatunuulira alabanga afaanana oli n'abikoowa babayisa bubi. You people babawa abantu babawa abaana baabwe ne mubalabye ennaku. Abaana abamu bakulira mu famire z'abagagga nga buli kimu bakimukolera, nga buli kimu kuviira ddala mu ssomero, shopping nga nzito, bamukyalira ku viddi, bamulaga omukwano bazadde baabwe paka ku university. Osanga omuwala akuze ku university ssebo ng'alinga bebi, naye nga laavu gye bamulinako awaka, kati n'agenda n'agwa ku kifeesi w'omusajja nekiyooka kibonyaabonya oli. Keera mu manda bambi mukazi wattu n'amanda teyagamanyiira. Anti enkulaakulana yammwe tetegeerekeka, enkulaakulana tejjira manda. Nsi eri mugundi mu global world now. Genda e Dubai ofuneyo kagundi kano ke bakoleza Imaamu Yahya bakayita bati kano nga kewagulira Ashura kano ke bakoleza kagaasi dakiika 5 kyayi ng'ayidde. Naye omwana w'abandi yasoma diguri mu accounting, ayina PhD mu law, omukeeza manda. Laavu inaava. Okay, kale agakeddemu kale tugambe agakeddemu kyaya amufumbi. Naye nodda n'awaka ne Apple n'ebula ne KFC n'ekulema okuleeta. Sasulira baana fees. Fees ani yazaala abaana? Ani yagenda muleeba? Apple egula sere mmeka? Fees osasula mmeka? Laavu ekiginyweza oba ekijja okunyweza obufumbo bwammwe mwe abampuliriza kutonagana birabo yonna gy'oli. Oba oli mu kyalo, leeta ekyomu kyalo. Bwe tolina ssente zigula kimuli, genda okinoge. Muge nti mukwano ekimuli kino kyola nkiguze bbeeyi, naye ng'okinoze ku kkubo wali ku ayi. Oli ng'okiguze wali ajja kukisiima. Naye obufumbo tebuliimu kutonagana, tebuliimu kugabiraŋŋana. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakoowa kutonera bakyala be. Ne bakyala bammwe bafumbye ziidi mu ngoye enkadde, bakyala bammwe bagenze ku mikolo mu ngoye enkadde, abakyala babazaalidde abaana bali mu nnaku mukanya bivumo. Awulidde? Kati ekyo ne kimenyawo obufu. Mawadda, okwagala kulimu okutonaŋŋana, okwagala kulimu okugamba mukwano munno nti I love you ebyaddala. Okitegeera? Kulimu okufa ku munno. Mukolo ng'ogwo bakuyise tambula naye. Awulidde? Bwe tondabye nga nze nazze nzijudde. Era bwe waŋŋambye nti nzija wano namugambye nti omanyi tuggalewo leero tugende ffenna olabe gye nkolera gye nnoonyeza ssente. Awulidde? Bwakakerera twakedde ku midiya z'e Kampala na guno gwaka tuziriko. Nga tijja tugende olabeeyo. Oluusi bw'atambula n'atambula naawe. Alhamdulillah amanya nti wallahi mwami wange kanyongera omwagala. Tambulako naye. Tambulako naye alabe gy'oyita, gy'onoonyeza ssente, by'oyitamu. Ajjaga nti waayo omwami wange kino kikati kankyuseemukko wano. Naye mmwe ne mubaleka awaka ebbanga lyonna, ne mubaleka awo, so mu mbeera eyo biba tibijja kutambula bulungi. Ekirala, warahma, okusaasirigana mu bufumbo. Awulidde? Okusaasirigana mu bufumbo. Muteekwa okwesaasira nga temukulembeza busungu. Naye obusungu bungi ennaku zino. Kati obusungu okubeera obungi, buli omu agamba nkuba nkukube. Gezo nkwateko nkulage. Abakazi abamu bakuba emigere gwe. Allah, kuba omugere mu kifuba n'oguwulira. Era mu abasajja mu abeegizaaki omukazi ajja kukuba omugero gyawo ojja guwulira. Awulidde? Wateekwa okubawo okusaasirigana.
seeka tojja kusanga bufumbo buteredde. Ffenna naffe abawalimu ababasomesa oluusi bitabuka. Owulidde n'oddayo eka nga b'obadde obisuubira si bwe biri. Naye wateekwa okubaawo okusaasirigana. Okusaasirigana kuno kuyita mu kuwuliziganya. N'otegeera nti si buli lwazza omusanvu nti abadde mu bakyala. Si buli lwazza omwenda nti abadde wa namba 3. Sajja gwe kati olabika n'okuba wawasa n'okuwasa kyokka nze kaakati nedda. Ayinza okuba nga abadde kugundi na kibula bali mu kurikodinga ne mukeerewa kamera ne zigigwamu amanda baleeta malala. Owulidde ne gagenda senze gagenzi oli yakeereyo ono akeereye bibeeramu rahma. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali musaasizi nnyo eri mukyala. Bakyala be bakyala bumwe tubeegayiridde mubeere basaasizi gye tuli. Okusaasira okwo nga mukuyisa ku nnimi zammwe n'ebigambo bye mugamba babbammwe. Abasajja babakyaye lwa bigambo byammwe n'obutekkakkanya na kumanya position yo. Omusajja manya position yo, naawe omukyala manya position yo. Oteekwa okubaako omanya nti kati mutuufu wano wenkoma baze wange. Sisobola mukola kino. Sisobola muyimirirako. Sisobola muddamu. Naye abawala b'ennaku zino baddamu abasajja. Omusajja n'ayogera n'omukazi n'ayogera. Ajja ati ŋŋambye omwana mutwala mu kusoma Qur'an. Nkugambye tolina gy'omutwala oba gwagenda muleeba. Naye nga Qur'an egenda gasaana. Ate at the end of the day, abaana bwe bakula, abasinga bafunamu bamanyi bamaama baabwe. Bamaama ebasinga ofuna mu baana abo. Nze n'omukyalo omu mutabani we hafidhul Qur'an asaaza Dubai. Afune ssente buwanana. Naye maama we yaŋŋamba nti kyokka nno seeka munnange nno isimu oyo gw'olaba bwe baali bamutwala mu taafiizi nno nali ŋŋaanye. Kyokka nno olwadde nali ŋŋaanya naye bwe nange seeka omwana omulabika akati gy'ali ataddeko ssente mbu ŋŋende muwummula seeka. Naye taata we yafa, taata w'omwana yafa. Eyamutwala mu taafiizi yakola ki? Yafa. Naye yamutwala ku kifuba. Maama eyali awalira kati yalya ssente z'omwana. So lwerafu abakyala olumu mukkakkane mu maaso g'ababbamu. Ekimu ku bissa obufumbo ne divorce bakyala butakkakkana mu maaso g'ababbaabwe. Arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa. Yawana ensonga kuba baabuuza ya Rasulallah arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa lwaki? Bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ndoza aya bwetyo bwegamba nti yagamba nti abasajja bayina enkizo eri bakyala baabwe oba eri abakyala. Kyovola nti abasajja twambala mpale mu mwambala sikaati. Okitegere kyovola mwe musaalira mu kateni ffe tusaalira mu lwatu mu lujjudde. Kyovola nti ffe tulina amaanyi okubasinga. Bw'oteekaawo ekidomola kya lita 2 n'ogamba omukazi akijjewo bannange nzaaha naye omusajja akijjawo mu dakika. Naye omukazi n'akeera nga mu jjiimu naye nga mu jjiimu gy'alaga agenda kupika kanyama kakuba musajja kikonde. Mu jjiimu ng'ekikutwalayo omukazi yagendanga ddi mu jjiimu. Kati abakyala mulina okukimanya ekimu ku bissa obufumbo bwammwe abasajja ne babakyawa. Kuba n'abasajja abamu beetamwa. Abakyala nga nammwe mulaba abamu bwe mwetamwa. N'abasajja abamu beetamwa dda. Addayo lw'abaana. Lw'abaana. Ate nga abakyala mwe mashiini za waka. Tegeera omwami wo. Tegeera omwami wo oli gwe watulaga mu mbaga. Essanyu eryo lye watulaga lye twagala. Olidde ogenda wa? Bulijjo gy'ogenda kubuuzaayo. Naye ng'omukyala yatandika ddi okuva awaka ng'omwami tamanyi. Omwami n'adda awaka nga wasibe n'abeera mu mmotoka we paka essaawa 9 ogw'ekiro n'ojja ng'osooba. Ovaawa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Makani gafa. N'osanga omusajja n'akomawo bakomawo essaawa 6 nze namukwano gwange nga nseka nze nnyingira 6. Ekinyingiza 6 okimanyi? Kubasanga nga beebaze. Yeba. Abalala abaami basula mu ntebe. Abalala n'ennyumba tebabagibagulira.
n'asula wali ate nno bo abamu nno baba muyambye n'okuyingira mu kikomera. Waliwo omusajja ewaffe mu kibuga Seeka gwe battira ku geeti yakuba eŋŋombe n'akuba eŋŋombe mbalaba muluguddeyo ate teri ayinza ddubbula ng'ayogedde ne bamukuba amasasi ku geeti n'afa. Kati Seeka ekisa ekyo yagamba mawaddatan wa rahma, okusaasirigana kwalagawa, kubanga wagamba nti mu bulungi ne mu buki, kati lwaki mu bulungi bwokka? Fayina omuntu asobola okukyuka naye mwogerezeganye, beera naye muge nti mukwano kino tekitambula bulungi, nsaba okitereezeemu, kino tekitambula bulungi, nsaba okitereeze ku sayidi zombi. Owulidde? Abasajja mwenna mbagamba bw'onaayisa omukyalo obubi suubira bibi. Nammwe abakyala mbagamba bw'onaayisa omusajja obubi naawe suubira bibi. Kuba gwe tosuubira kufuna birungi ate ga ng'okola bibi. Ansa bw'oteekamu enfu bajja bakuwadde X. Tosuubira kuteekamu ansa nfu ate gw'osuubira ekituufu. Otegedde? Naye kyenjala bagamba abakyala abasajja twawebwa enkizo ku mmwe. Katonda n'ayogera olw'ebyo bye tulina mu bye mutalina. Tulina amaanyi agakola. Osanga omusajja ebweru bunaayireeyo ng'akola essaawa 2 mwezi. Naye ng'ekimukozesa ekyo kibaana na mukyala. Seeka abasajja bawadde abasajja abamu bawadde bakyala baabwe. N'osanga omukazi yamuleeta waka, baatandikira muzigo, amuzimbidde amaka, amuwadde emmotoka ya bbeeyi, yamuwa omulimu, hijja agimuwadde, buli kimu akimuwa. Naye n'omusanga ng'ali ku kavubuka aka booda. Nga kaliko. Gwe bw'obeera gwe. Mukyala gwe bw'obeera gwe. Oba n'osanga omukyala waka nga buli kimu akikola. Sajja nga buli wajja Katonda mu firiji mwekali. Okuyingira ennyumba waalinnya nga weewu. Bw'ayingira ekisenge ng'akitegese eriyo abakyala abaakuzibwa nga bampisa, nga bakkakkamu, nga bagonvu. Abakyala mwenna ab'empisa nga muli bakkakkamu, nga muli bagonvu, eri babba mwesaba Allah abampeera ejjana. Kubanga abakyala mwenna ejjana eri wansi wa bigere bya baaba mmwe. Gwe omusajja omukazi era ngamba abakazi, omukazi yenna ali eyo nga gwoganze eby'omusajja nabita ndi kusaala sola zange nnoonya jjana. Wallahi tolina jjana. Maama wange ne taata mbayisa bulungi se. Wavaayo dda. Wavaayo eyo. Singa wali okyali mwana singa wali oyagala jjana wandisigaddeyo. Naye jjana kasita ofumbirwe ebeera wansi wa bigere bya bbaawo. Ne bw'onaasaala esswala n'ogenda mu hijja n'osiibulula n'oliisa ng'omusajja si musiimu gy'oli ng'oli mu maka ge, tolina jjana. Abakyala nga abaami batunyiza. Omusajja kati onyiiga biki? Oli mukyala omusonyiwe. Era ne bw'onyiiga ennyo bw'oba olina obagamba okumukuba okubikwata kano kagero kagwayo kwannasu. Naye osangayo abakyala wallahi ng'ayiriddewo omusajja omubi. Amugololera, amwoleza. Buli kimu kibaawo. N'eri eri gy'otegedde nga kiri kiti. Kiriya. Naye n'osanga omusajja ng'ali ku mukozi awaka. N'amukwata n'omukozi. Mbuuza ng'amukwatiddewo. Mu buliri mwennyini obw'omukyala mwasuka. Kale twandigambye kale oba nja kusonyiwa naye ayinza okwerabira. Omanye nti abantu balina obulwadde buli bumu. Bagenda ne beerabira nti musonyiwe. Manyawo kati basomawo irimu y'okusonyiwaawo. Nabbi yagamba osonyiwa. Fayini ajja kusonyiwa naye anaakwerabira. Kyentera okugamba abantu eyo gye ntambulira nti waliwo ebintu ebimu abantu bye mutukola ne mutulekera amabwa naye ne tubasonyiwa naye tetujja kubeerabira. Omwami ali eyo ojja kukola ky'okoze, omukazi ajja kukusonyiwa naye tajja kwerabira. Naawe omukyala ali eyo Islamic Media. Islamic Media.